Osiraamu mwebala okusiiba tusaba akirize ekisiibo kyaffe. Ekisiibo si kyaseeka Abdulaziz, si kyaseeka Ruth, wabula ekisiibo teeka mu Quran Allah yalalika okusiiba. Kano tukaleka kaseeka Surat Bakara aya ya 83. Seeka abantu abo beebuuzaawo nti tulalikiddwako okusiiba. Tulalikiddwa oba tuwandiikiddwako okusiiba? Kubanga akantu ako kali kutuka alekusiyamu. Sebo seeka nsaba onyumireko abantu abo. Kutuka alekusiyamu. Tulalikiddwako oba tuwandiikiddwako okusiiba? Ekibuuzo kiva wakira pasoni kiddeeri omukulu atwala omuzikiti omwendo gw'ekibuga. Oluwalago lugagga oyinza okusanga ebigambo 5 byonna nga bikola amakulu geegamu. Ekigambo farada n'ekigambo wajaba n'ekigambo kataba byonna bisobola okutegeeza kyekimu kulaalikibwa. Kati mu aya eyo ekigambo kiri kutiba ekitegeeza muwandikiddwako. Kyobeera owandikiddwako kyo kibabeera bakulaaliseeko. Kati omuntu bw'akivuunula nti muwandikiddwako aba mutuufu, naye mulaalikiddwako oyo ate y'aba aleese ekisingayo okubeera ekirambulukufu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Waliwo ennabadde ne bambuuza ekibuuzo ekyo ne ngamba insha Allah nja kukitwala mu semina abasingako bakinnyonnyole. Seeka barakallahu fiikum, nange ngenda kukizaayo bananyini kukimbuuza. Kati okusiiba teeka lya Allah si lyabasomesa. Munyiikire musiibe nga mutya Allah, kubanga Allah yagamba mu kitabo ekitukuvu nti ekisiibo ye mwennyini akola ki? Yakiremula, si kya muntu mulala wabula kya Allah. Era Quran mweyakira mu kisiibo muno mwezi gwa Ramadhan. Allah sino sekka Abdulaziz Quran yakira mwezi gwa Ramadhan. Obujulizi nga tusanga Surat Bakara aya ya 85. Seeka nsaba osomewo obunyulewo tugende ku birala obudde bugenzi. 15. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ebigambo bino. Suratul Bakara sura ya 2 aya 15. Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Kabahulireko asooka awoka babudde kabahulireko asooka Sheikh Ramadhan. Omwezi gwa Ramadhani gwegwo ogwakkiramu Qur'ani. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Omwezi gwa Ramadhani gwe mwezi ogwakkirwamu Qur'an. Hudan linnaasi, nga kyakulungamya eri abantu
wal furqan era nga kyekyokwawulira abantu ekirungi n'ekibi kiri halali ne haram shiriki ne tawhid byonna biri mu kigambo furqan wabayinati min alhuda ebadde musaba wabayinati min alhuda wal furqan era Qur'an yenyonnyola obulungamu era yesalirawo omuntu ekituufu kyateekwa okugoberera. Kakati omuntu bw'abanga gumusanzewo omwezi gwa Ramadani agusiibe, naye bali bw'abanga mulwadde obanga mutambuza ali mu safaari olunaku alubye bwamala asasulemu nga Ramadani eweddeko. Allah abaagaza bwangu era tabaagaza buzito. Waltukmiluna iddata mujjuzenga ennaku zemba musiibye 29 oba 3 waltukabbiru llaha ala ma hadakum omunaamalanga musomenga takibiira olw'ekyengeri kyalla kyabeera yabawa ekirago ekyokusiba omwezi gwa Ramadani n'obulungamu Allah bwabawadde walaallakum tashkurun oba oliawo mujja kubeera batuba Allah abeebaza kwekyo kyabeera abawadde. Nolwekyo Qur'ani yakka mu mwezi gwa Ramadani. Qur'ani yakka emirundi ebiri, yakka omulundi ogusooka yonna ng'eva ewa Allah ng'ejja ku lawhul mahfuz, yakka yonna mu Ramadani. Kakati awo ku lawhul mahfuz Jibril we yagijjanga aya 1, 2, 3 ng'azireetera omubaka, 1, 2, 3 ng'azireetera omubaka, 1, 2, 3 ng'azireetera omubaka. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Okusobola kugaziya kusinga kwekyo kyaseeka ajirutu lwaba kubabulira. Mbakubiriza tusiibe mu butuufu bw'okusiiba, tetusiibira muntu kugyako ekisiibo kiyamba afe. Kuno kwebaza kugenda w'omusomesa asoose Seekati Rahma atusomeseza okugondera abasajja baffe na biki bye tukola. N'atuwa aya eri mu Suratu Rum aya ya 21 aya engamba wa min ayatihi an halaka lakum min anfusikum azwaja. Seeka asomeseza aya eyo mu bulungi n'anyonyola yonna nga bweri ffe tuli bitebeekezo eri abasajja. Ali yatutonda atulina okutebeekeza abasajja, tuli bitebeekezo eri abaami baffe. Abasajja bana b'okukulu Seeka webala okuntereza abaami tuli bitebeekezo. Omusajja aba watambudde akoma wakoye yena abulubanye golina okumutebeekeza. Seekati bwatu bwasomeseza omusomo ogwo. Omusomesa w'okubiri abadde Seeka Ibrahim Wandera asomeseza obutayonoona emirimu gyaffe emirungi nga tukola shiriki. Omusomo ogwo ndowooza leero mutegedde. Seeka ababuuziza nemugamba leero musomye era ekibiina mukibuuse temukyaddayo kukola shiriki. Si kyekyo abasiraamu guno mwezi gwa Ramadani bwe muddayo kukola shiriki. Guno mwezi gwa Ramadani buli kyokola ala akola ki adobolinga. Basaba mwena nga nange sireseeyo tuve ku shiriki tukole emirimu emirungi ala gyayagala era gyasiima. Omusomesa wokusatu abadde Sheikh Bilal Masavu asomeseza obukulu bw'eddiini y'omwana eri maama we. Ndowooza muwulire ffe bamaama fe abasomesa asomeseza ffe bamaama fe abasomesa. Maama bw'otenyiikira kusoma abaana bajja kubula. Maama bw'onanyiikira okusoma semina dalasa abaana bajja kubungamya. N'akusomesa edduwa ey'okwebaka ng'oyimuse n'agamba ng'omanya buli kyoyiga wano genda osomesa abaana. Mulira abasiraamu tunaabasomesa. Omwana w'emyaka 3 agenda okukula ng'amanyi edduwa. Buli kyosomye tutwalire abaana baffe eka. Ate eno kisiibo kiro towebaka bwe mudda kulya ddabo musituka kulya ddabo abaana nabo mukola ki nga mubayimusa mumala okulya ng'obasomesaako. Yasalina baleete Qur'ani baleete kati gwe mulimu gwaffe basiraamu. Era ekisiibo kwe kinaayitako
ng'ala tamusaasidde onaaba okuziroosi. Seeka wokuna abadde Haji Ruth Wandera oba naye Masabu amusuko batusomeseza ndowooza muguwulidde tubeere abasiraamu abajufu. Muwulidde tunaabeera bajufu ndowooza mutegeere bajufu tekitegeeza kubanga asunsudde buli kintu era wano we tuli naye kibi mutambula nga temulina kalaamu n'ekitabo. Twali ku Sayyidina Ali Seeka Abdulhakim wava muno n'agamba buli omu agenda agula ekitabo era yatuwa ssente z'okugula bitabo n'agamba temutambulanga musamira nga temulina kitabo. Bino bye muyize wano ateteseeko wansi naye ateteseeko wansi tagenda kubijjukira. Nze ebyange mbirina, muwulidde, nze ebyange mbirina era ngenda kusomesa era wenaagenda ngenda kusomesa bino basomeseza. Ate buli wosomesa byosomye tobyerabira. Mbakubiriza muje tusome kunaaja lw'omukaaga lwa Sande. Muje tusome tweyigize eddiini yaffe insha Allah. Kuno kwebaza kugenda eri Abdulaziz, Seeka waffe Abdulaziz. Seeka webale okugumiikiriza ne tutambula naagwe kuva we twatandikira semina eno nga tuli naawe nga totulekerera mu bubi ne mu bulungi tubeera wamu. Tusaba Allah akusasire mu kisingamu obulungi. Okwebaza okulala kugenda wa Seeka Lutu Ssebo Haji webale byonna kubanga tutambule ne Haji oyo ate wekiremye ateekemu kaashi kati ssaawa zino emu entambula yiye enaatuuzaayo etuleese ya Haji. Saba Allah akusasire mu kisingamu obulungi Haji n'otukola n'enteeka ennungi